program byobadde Tomanyi mugudde okuva mu myaka gyeka gwe munnaffe eya katwega tako kujjukiza ntubadde mu kitundu ekisoose omwanjuzi wa programu eno nze Sunday Yusuf Mukasalubwama ate tukyazizza ab'ebyafaayo taata n'omwana tulina muganda waffe Mulodokai Kisembo ate ne mutabani waffe ate nga Mukama atuwadde ekisa Musumba wetumalidde okugenda mukumula tubadde ne Pastor Shadrack Kaganda nga atubuulira obuwonvu n'obuddo obw'ekitabo kino kye yawandiika kamweyungeko we mulekedde Pastor Kaganda webale kukomawo omukumula ekitabo kino Doctrine, the foundation of the church. Tujabuliremu doctrine kijje wakoonako mu kitabo kino. Mpozi nga sinaba kugenda kujabulamu mangu awo kanyangu yeeko. Nja kusiima abantu abasobozesa omulimu ogwo okuba. Obw'ekitabo kino. Eyo project yantwala emyaka 6 katabako kolako. Kana akatono bwe kati. Kakutona myaka 6. Nja kwebaza Katonda olwamuzeeyi wange olw'okunzizaamu amaanyi okubeera nawe. Bw'oyogera muzeeyi n'erinnya lyogereko. Taata Mulodokai Kisembo Musumba. Okay. Abantu b'ensumba benayigiriza ne bizitowa ne bagamba Musumba bino nga bizitowa naye nga mazima nga gali mu byawandiikibwa. Ne neebaza Omusumba John Mudi Musoke e Dallas, Texas. Muganda wange. Program mwene munyumira nnyo John webale kulaba program. Neebaza Mukama olwa John Mudi Musoke olw'okusobozesa okupublishing ekitabo kino mu San Antonio, Texas. Neebaza Dr. Kefa Sempanji, Reverend Dr. Kefa Sempanji. Neebaza Pastor Patrick Indianabo olw'omulimu gwe mwaka. Awo nabo oyogerako basajja baabe afaayo. Neebaza Pastor George Wilson Nsamba. Neebaza Bishop John Brown Masinde owe Nairobi. Ye mwana wa Kayo. Spiritual son wa Kayo. Apostle Kayo. Yes. Kenya. Neebaza Katonda olw'abantu abo. Kati mu kataba ako mu bumpimpi mulimu we nateeka kye bayita classification of doctrine. Tulina enjigiriza ya Katonda, ne tuba n'enjigiriza ya Kristo, ne tuba n'enjigiriza ey'abatume, ne tuba n'enjigiriza ey'abantu, ne tuba n'enjigiriza ey'emizimu. Enjigiriza ya Katonda ne ya Kristo byawukana. Byawandiikibwa tubirina yemu naye ne Yesu akulaga kuba byawandiikibwa bina sources. Kati najjayo era bw'ogenda okutunula ekifumbekedde mu kanisa leero enjigiriza y'abantu yesinga okusinza ku byawandiikibwa biri omwo. Kubanga abantu era abantu baagala nnyo okuyisaawo ekyawo. Yes, bakugamba enjigiriza etali mu byawandiikibwa naye ne bakibatiza ekkanisa nekkiriza ebintu ebitaliiyo. Kubanga obalabira ku crusade. Yes. Senga babaawo ebyamagero. Ye erinnya gye bakulembeza erya Kristo ne lifa. Era gundi Sunday Yusuf Mukasa mugende mu mulabe akola ebyamagero akola ki. Era sebo kino ekyo doctrine si kyegamba. Era mu njigiriza y'omwana w'omuntu kino nakyo kanjijjeyo abantu bamanyi ffe n'amakanisa gaffe tebakyamanyi Kristo. Ne Yesu yagamba enjigiriza eno si yange yo ye yantuma. It's a humbling statement. So kokomekaawo tulina ekitabo kino The Gospel of Power. Kyogera ku maanyi ag'enjiri nga bwe yatandika. Wakisomako? Nkirina kopi. Waliwo ebikwataganira? Bikwataganira era saalisobodde kuwandiika mazima gano ag'omusingi nga siveeno. Nga toveeno. Era njagala okwebaza abantu abamu abankozeemu omulimu bulamu bwange mu kukula kwange mu Mukama waffe Louis Peterson ne mukyala we Marion bansomesa. Baali mikwano gyange. Louis Peterson omugenzi Louis Peterson naye nga yagenda bwa gamba nti ali mu kitiibwa Yesu Kristo eyagenda ku mutendera omulala the highest glory n'abantu abalala abanzizaamu amaanyi ze gwolaba batudde wano ssebo enze kakyalina latest eya communication okuva eri jjajjalezeero kuba yarekodinga audio video nga tugezaako kukunga abakanisa abantu bajje mu bumu n'agindikoodingira era njirina kakati abakadde bano gye tuva teguba kuba musingi ogwo
saalisobodde kuzimbira ku kitaliiwo. Kakati ogira okomaawo tukomawo n'abantu abakwimusizza sebo omusumba Kisembo. Nze nalokoka ng'ennaku z'omwezi 8 Maachi 1970 naye nenkusanga mu kkanisa ya Ntenjeru. Otambudde ani naani makanisa ki g'owerezaamu mugugudde? Mu 1968 wali eyo tugenda ne Bill Brown e Kabale. Bill Brown tutandika omulimu era ekkanisa eri e Kabale twagitandika ne Brown. Bill Brown oyo mulina ne ku Facebook ate ye musumba waffe owa namaddala owedde ow'ebyafaayo. Ebiseera bino ku Facebook yayita William Brown naye ffe abagugudde bali abakankada abedda tumanyi Bill Brown. Gena maaso Hakati eyo mu 1969 mu September nvaayo. Bwe nkomawo bantuma mu kkanisa y'Enkoowe. Nkoowe ku Lwehoima. Full Gospel Church. Yes. Hakati awo nempeereza okuva mu September kuva 69. Sebo Nkoowe tovaayo mangu nnyo. Nkoowe manyiyo omusumba Mulondo. Nze kwe nasooka okulaba Enkoowe. Ne waddayo omusumba Kigongo, Godfrey Kigongo. Era bamuttira eyo. Abo nabo bajja luvannyuma nga nze nvuddeyo. Gwe kansangwawo. Hakati nze bwe nzirira mu kifo kye. Hakati nze omwaka gwa 79 tuwe ekifaananyi ky'ekkanisa eyo gy'okoleddemu n'emyaka gy'omazeemu. Ekifaananyi kyayo nasanga ekkanisa eyo omusumba nga yakavaawo amaze ebbanga. Kati okukumakuma abooluganda okubazza mu kkanisa kyantwalira ebbanga. Bw'ogamba okukumakuma omusumba oyo ayinza okuba nga teyali takola bulungi. Yaliko engeri ebyobusuubuzi. Naye ate si kibi omusumba okusuubula n'akola obusuubu. Ebintu ne bitereera. Naye mpozi byamwononekera. Kati mu Full Gospel Church twalina enkola omusumba Lezero nga takkiriziganya muntu ng'oweeweredde okuweereza Mukama ate okola ekintu ekirala. Ibo oba toyitiddwa ni full time kubanga waliwo abayitibwa full time. Ekyo omusumba Lezero ndowooza era naye akimanyi. Kubanga abasumba bonna abasinga e Kenya nze bemmanyi balina emirimu gya ofiisi balina n'emirimu gy'ekkanisa ate nga bagikola bulungi. Naye wano kyali omusajja oyo Lezero yali musajja mukakali nnyo. Yeye yakimanyi nti omulimu gwakatandika mu Uganda abantu banaagenda mu bintu byabwe. Eyo point engiraba. Tebajja kutuukiriza bulungi. Omulimu gwakatandika mu Uganda ate alaba naagenda mu post office ate agenda asuubula ebyennyanja ate ajja abuulire. Ate era ekintu ekirala mu kiseera ekisupervision y'ekkanisa yali y'amaanyi nnyo. Mu kiseera kyonna nga bakugwako bugwi kusanga nga toli watekwanga kumanya nti olunaku gundi tulina tubuulira bwe lubeera nga oli set naye bakusanganga ng'oli mu bintu birala nga toli muweereza mutuufu. Oli mutuufu. Genda maaso n'amasu. Hakati 1974 nva Nkoowe omusumba Joshua Kamya Musoke andeeta Ennaggulu Katale. Katubalageko ku kkanisa y'Ennaggulu Katale. Nkisuubira era nkikkiriza nti bwe mwazimba gugudde Wema. Kakati awo nasanga ewedde okuzimba ekkanisa eyo. Naye bagamba nti emu ku kkanisa ezasookera ddala eza Full Gospel Church. Eyo kkanisa eyo gy'olaba eyo Katale. Era ekkanisa eyo mu mwali omuntu eyazuukizibwa mu kitawuluzi ky'e Nakawa. Tunula mu kamera ekintu ensonga eyo nkulu nnyo. Mu kkanisa awo mu kitawuluzi wasookera omulimu nga twana kuzimba ekkanisa Naggulu Katale naye basookera mu kitawuluzi ky'e Nakawa. Awo ne baleeta omwana nga afudde ne bamusabira n'alamuka. Ate si bino ng'ebyomu South Africa bye twalaba juzi. Bino byali Rio. Byali Rio.
era abantu bonna basinga byabaleeta okwewuunya waliwo ngo mu biseera ebyo nange baleetanga ripoota kubanga mbadde njala okulaba emisinde gyegyo nga butwazuukidde bantu tebasigalawo naye ono wa mu South Africa bonna basigalawo nga abazze ku pati ngaekintu kya bulijjo genda maaso kakati nze olwo 79 ntuukayo nga wakavayo omusumba bamwitanga Samuel Kyambadde. Samuel Kyambadde evangelist. Yes. Ne mukyala we Rosemary Kyambadde. Kakati awo nze ntandika omulimu kuva 74 75 awo niyongera ogenda Bible School Nabugabo. Okay. Samuel Kyambadde oyo tetwagala kumuyitako buyisi naye Samuel Kyambadde kanisa ya Makerere Full Gospel Church mukama yajiwa omukisa nga ekolagana bulungi nnyo n'abasumba abawuliza abali international nga T.L. Osborne okujja composite Billy Graham tekyajja nnyo naye Dr. T.L. Osborne yayamba nnyo kanisa mu byenjiri evangelism solo winning nga ajuweereza tools ez'okulaga cinemas ez'ebyamagero. Kakati Samuel Kyambadde yasookera ddala mulimu ogwo kituufu. Samuel Kyambadde bw'ate omulimu ogwo nze nenguddamu nengumalamu emyaka 11 kituufu. Era awo nali mu kifaananyi ekyo kyolaba ekyo nali Kenya nga ntegeka ngenda mu njiri kituufu. Ate ekyo kyekifaananyi ekya Samuel Kyambadde nga ali ku Volkswagen yaffe sinema ey'enjiri eyagenda mu maaso. Kakati awo ngambye nti 74 awo nitugenda mu Bible School awo butabanko nibutandika obwagoba Amin. Waliwo ekkanisa gyesinaba kuwulira ogenze mu butabanguko. Kakati awo anti nkubuulira butabanko bugwawo nga ndi Katale. Ng'oli Katale? Kakati nga olwo oluvannyuma netumwa Ntenjeru. Okay, kanisa gye mbadde nnyo. Gye nkumanyire. Kakati olwo ntumiddwa Ntenjeru Katale nvuddeyo nembeera Ntenjeru nasangayo ekkanisa yali branch y'ekkanisa eyo eri Mpungeeri era babatroba babakubira ku lusozi eyo abasamize beeyo baali bamukubirayo ddala emiggo emiyitirivu nejjajja bangi eri Mukasa naye waliwo gye bagenda eyo embalala ne babakubira ddala emiggo emiganda gye. Kakati awo ekkanisa eyo nebanga eri wansi wa Ntenjeru. Kakati ate ekiseera kyatuuka nze nempeebwa okubeera zone leader nga nyambako supervisor wange Ignatius Yobulega. Kakati nembeera n'ekkanisa ekkanisa zinali nkulembera Lutengo Full Gospel Church. Ngesiduulirangako eyo ng'oli kisobera side eri eyo munda. Okay. Bugendera ddala awo nawo waliwo ekkanisa Kasawo eri munda eyo mu Bibbo Full Gospel Church erina amakanisa mayitirivu namuno eyo na out country churches nyingi nnyo ezazimbibwa. Tuddeyo Ntenjeru tuwe ku byafaayo by'Entenjeru. Basumba ki b'osanzeemu basumba ki abakuddiridde? Wekano nako tokeerabira. Ekkanisa y'Entenjeru y'emu kkanisa ezasookera ddala okuzimbibwa. Yazimbibwa 1960. Ya 60. Kambalege ku kkanisa y'Entenjeru. Structure eyo bwetyo zaali nnyingi nnyo mu Uganda nga bwetyo bwe tuzimba. Naddala eKyaggwe. Ate ekkanisa ya Pentecost esooka mu Kyaggwe. Kyetaaga okukka Ntenjeru okuzimbibwa. Kasitoli ne Daddy Wall ayinza okuba ye nga takimanyi nga abimanyi kwembijja. Genda maaso. Kakati mu kiseera ekyo nemba n'amakanisa agawerako Empunge, Lutengo, Banda, Mumagwa, Seta, Bukasa, Ndese nagendangayo nga nfuwa emirere. Ekkanisa y'Endese nga pastor Bulega atuyita mu night prayers
twaziyitanga monthly rallies ya nga njagala ekyagwenga abekyogwe bamanyi bulungi nnyo abekyogwe mbalamusiza nnyo Ntenjeru Seeta Full Gospel Church Pastor Kasozi genda Pastor Kasozi yali omu ku era Pastor Kasozi tudde ku programu ena juzze diro lonna lijjudde programu eno bajagala nnyo twali ba zone leaders nze yes Pastor Kasozi ne Isaac Wagaba buli omu nga alina ebitundu byatwala kakati ekiriwo olwoyogera ku Pastor Wagaba nga tuyamba omusumba Bulega okay kakati Pastor Wagaba nga yamyuka musumba Bulega bwe nakubira essimu waŋŋamba nti wagendako n'ekabaali ekabaali naliyo mu mwaka 1968 nemba 1969 mu September ekyokufuula omusumba notobeera evangelist kyali kiki well nange sikimanyi Katonda yakikolamu kubanga obuweereza bw'oyogera bwakyevangelist akati awo nze olw'engeri gye twakolaganamu ne Bill Brown yes nasimbibwa okugenda kutandika okubeera pastori tonnaba kutuwa history ya Ntenjeru bulungi basumba kinaki okay omusumba asooka mu kanisa y'Entenjeru Patropa Mwanza ya era kyekifaananyi ekyo kakati Patropa bw'ava oyo Patropa bw'avaayo yasanga ebizibu naye kugamba yali atyandiseewo omulimu ogwa trading kakati nibamukuba amasasi bamuyingirira kakati nze byebiseera mwenda okukira nzija ku kituuti wiiki eyo ajja okuwa obujulizi Patropa bamukubye amasasi ng'ayogera Luswayiri lwereerawo n'Oluganda kakati Patrick bw'amala okuvaayo nibateekayo mulondo bw'avaayo nobaayo omusumba Boogere kakati nze nzirira musumba Boogere nebogere mutegedde kati ali Jinja oba walukuba ya mukwano gwange nnyo nga njagala nnyo nze bwe nzirira mu kifo ate era kumpi nze ndinga eyamusukulumako okubeera mu kifo kumala ebbanga ki bwanga naliyo kuva mu 7 mu 6 paka 87 ekanisa y'Entenjeru erina ebyafaayo omwami yatuwa ettaka eryo yawa ekkanisa yabamuyitangani Lubega n'omukyala yali mulokole nnyo so ebiseera wakayita emyaka nga3 nga Mukama amuyise azaala omwana gwe mmanyi ennyo era omulokole Saamu Kasamba Lubega mukulu Saamu Kasamba Lubega oba programu eno ogiraba bw'oba ogiraba tujja naawe Entenjeru kakati sooka oyimirireko awo tuddeyo ewa mutabani wange Pastor Kaganda ekitabo kino kinkomyeko nnyo basajja ki booga nti mu njiri ng'oggyeko taatawo Mulodokaayi abafuuse ekyokulabirako omu ku bo gwe ngenda okusookera ddala ng'oggyeko taata wange musumba Mulodokaayi kuba ye Mukama akyamunkumidde nga mulamu ate era anzizaamu amaanyi yali omusajja gwe bayita Louis Peterson yoyo mu kifaananyi Mukama ali mu Dilore kaakati Mukama yamuyita olunaku lumu yali kulancawa nga tuli ku ssomero eyo gye twali tusoma ku ssomero baali batandise baali banoonya abaana b'abaweereza babayambe okubayigiriza awo nange omusaya gwankwatira n'abuulira mulancawa yali ambadde essaati yabikuubu ati ne jiini ne suspenda ze nga bw'omujjukira musajja w'amaanyi ng'akwata ne kavakisooge n'akayimusa ati busonga oleeta effujjo oganya okuva mu traffic okoze traffic jam genda mu maaso twakola tugayo esola nese twagala tetwamanya yabuulira mu Zabbuli 10:19 olunyiri lwa 3 olugamba nti I have chosen the way ebyawandikibwa byongere mpolampola kyawandikibwa kyekyo Zabbuli 10:19 olunyiri lwa 3 agamba nti nonze ekkubo ery'amazima
nange omutima gwange naguteeka ku mateeka ago. I have chosen the way of truth and I've set my heart on your laws. Sirabangayo mubuulizi yali abuulidde mutima gwe nga we nalaba musajja mu ttuntu eri. Mu baana abato yabuulira nga abooka ng'ayina amazima g'ayogera nga tegamuganya kutunulira weiti ye. Ningambo kiki ekiri emabega w'ekintu kino. Olwo olina emyaka emeka? Ndowooza nalina emyaka nga 10, awo ndowooza nga 14. Namutunulira bwenti ne. Olwo taata wali mu kanisa ki myaka egyo 14? Olwo taata full gospel byagiwako nga bw'obimanyi. Yali olwo agenze nabo. Era bagenda okutandika okuzimba. Ng'agenze nabo wa? Ebwerenga. Era nze. Be basajja bano. Sunday school endala. Sunday school endala nagisoma ndi Mwami Fred. Yes. Fred Musisi. Yeah. Bawo omukyala yali nankulu w'ekibuga yansomesa Sunday school. Oyo Sebo Fred engineer. Era Uncle Fred we muyita mpaka nakati I humble myself. Please. Kubanga kati netunya omusajja abulira ebigambo nekinkolako nnyo. Era Louis Peterson ebintu byonna gye yakomawo Uganda nga twogerezeganya bulungi nga tuwuliziganya ne mukyala we oyo y'omukubwa. Oyogedde ku kya engineer Musisi. Kantumireko ku mukutu gwaffe oguyitibwa gugudde update forum. Ogwo bannange mwebale nnyo abo be bamu ku basponsa ba programu eno. Amina Mukama kimbalire. Byobadde tomanyi bonna abali ku mukutu ogwo mwenna batumidde. Mukama abawe omukisa. Genda mu maaso. Omusajja omulala olwo nga nvudde wa muzeeyi kuba aliwo we natuka nenvaayo ndowooza paati ndigiwa Mukama ng'atuwadde obudde. Kaakati tujja kukola bwe tuti ku Sunday ejja tugenda kuba taata muleete. Nkyalina ebibuuzo bingi nnyo, alina history w'amaanyi nnyo. The package. Yes. Kaakati ayogeddeko ne Bwerenga. Yes sir. Bulenga. Bwerenga. Olina okulidda buzzi. Genda mu maaso. Mukwata eddakiika 2 onzike. Abasajja abazimbye obulamu bwange addirira awo yewe mwogerako mpulira nga nkogga. Ye musumba. Ne wabataliwo netowaza ye musumba eyagenda mu kitiibwa Joshua Kamyamusoke. Abasinga mu ggwanga lino temumumanyi. Abalamba oli yamulimba nti yali taata ow'omwoyo. Naye nganze eyabeera abasinga balimba. Oba abantu beegwanyiza nnyo omufu. Atadde kwogera. Nze yabeera n'emyaka egisembayo 2 egy'obulamu bwe emisana n'ekiro. Gwe yeeyita nti yali taata ow'omwoyo saakulaba. Naye oyo nina n'obuyinza obumwogerako era ne mu kitabo omwo. Kuba eggwanga lino terimumanyi. Ne Mukama yakola ebintu bingi okuyitambula mu bwe. Yambuulirira. Yansomesa. Yaŋŋamba obunafu ng'omuntu bwe yafuna. N'aŋŋamba amaanyi bye yayina. N'amulya ebitibwa bye yayina. N'andaga Mukama bye yakola. Sadrak. Sunday ejja tugenda kutandikira ku Joshua. Tulabe Joshua yazimba atya omuvubuka ow'enjiri enzijuvu. Amina. Kubanga nga bw'ogambye nti waliwo abatamumanyi naye ate era waliwo abamwogeddeko nga bwe twali mu programu eyise ya Bishop Nelson Kabuuka. Yayogera ku Joshua Kamyamusoke. Bwe basiibulire ddala era obaga nti ojja kudda. Ebyange bingi tebiggwa naye neesimye okuba ku gudde ti. Ekisooka ebyafaayo by'eggwanga lino emyaka siina mingi naye ennaku entoloze n'akamala ku nsi. Ebyafaayo by'ekkanisa mbirina okuva ku bigere bya Joshua, okuva ku bigere bya Mulodokaayi, ne mukulu Sandon Musumba Mutebi, Kefa Sempanji, enkunka y'ebyafaayo eri muno. Ate kiba kizibu nnyo okugenda mu maaso nga tomanyi gy'ova. Ati nsaba Mukama atuwa obudde. Yensonga etuzza ku Sunday. Amin. Musumba Mulodokaayi. Sebo. Tukomyewa tukyali Ntenjeru. Tukyali Ntenjeru Ekabaale tugenzeeyo katono kuba twagala okumanya mirimu ki gye wakola Ekabaale. Ekabaale ng'omulimu gwakatandika twalina kuzimba Missionary House. Alina okutandika omulimu gw'enjiri n'okuteeka weema awo mu tawuni y'Ekabaale. Ate nkumanyi ng'omuzimbi. Ate omusajja Brown gw'olina Bill Brown musajja muzimbi w'amaanyi. Yali musajja muzimbi era nga nze ndabirira ebyuma byonna mu store. Baŋŋamba nti
Pastor Bill Brown bwannamunigina ye yazimba residence nyumba ekyo kituufu ddala era nze omu eyali nga sowa kipawe mukiseera ekyo sooka mbuli eki kyewajja ku residence tokalekaayako kyewajja ku residence tukomewo ku Sunday sebo muganda wange omusumba sibula abatuulire bagale nti okomawo ku Sunday bannange ku Sunday ejja ngenda kukomawo okulomboja buli kyonna kyentegeera mu Full Gospel Church gugudde mazima ogwange gwagwa era kati mpulira nga nina eddembe lya kitalo mu Mukama wange Yesu Kristo. Njagala obansimbulirako mu lutoolo abayiseemu nsiima Ruhanga ab'okunjuna n'okunyahaho omugugu gw'ebibi byange ebyozalano bwange hati nimpure okusemererwa kwingi mu bwomezi bwange ninja kugaruka mbatebeze kandi n'ebyaleero bwe bityo webigenzi mbadde ne baganda bange mu Kristo si ekyo kyokka muganda wange Mulodokai Kisembo bwe namanyira Mutenjeru Full Gospel Church atuwulidde bingi ekirungi azze ne mutabani we Shadrack Kaganda atandise okubeera omuwandiisi w'ebitabo ebirungi nga kino Doctrine ajja tuyitirirayitiramu kiki kyategeeza Sunday ejja era ku Sunday ejja ajja tubuulira ekitabo kino gye kisangibwa mubadde bawuliriza balungi abawombeefu abagumiikiriza abatuwadde tayimu yammwe eno yonna ennene lwasanze puroguramu eno ng'eggwako ejja kuddibwamu ku Lwokubiri essaawa 4 ez'okumakya togisibwa wano ku Gugudde TV puroguramu byobadde Tomanyi mugugudde okuva mu myaka y'enkaaga nange Sunday Yusufu Mukasa Lubwamba eswagamba nti nze ekkubo n'obulamu n'amazima teri muntu genda wa kitaawe wa Yesu Kristo okujjako ng'amaze okuyita mu Yesu Kristo okubeera omulokozi we obwo bwe buvunaanyizibwa bwange okubategeeza ensonga eno akawungezi ka leero Mukama abakuumi haleluya amen Mukama bulungi nnyo amen haleluya nnyo mutabani wange amina nnyo amina God bless amen amen Gugude omugugu gw'ebibi gugude okuva ku mutima gwange omugugu gw'ebibi gugude yanaza n'omusaayi ogwayika ku muti haleluya gugude omugugu gw'ebibi gugude haleluya amen. Bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mwene ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo labe